Eby'omuyimbi Sheebah Kalungi Bilanze ebyokugezaako okumukwatirira Gilbert Bukenya avuddeyo ku nsonga zino ebyokumukwata abyeganye. Tukwanirizaako ku Newspack channel webale kujja kumirako twagala okubeera nga tukujjukiza nti likinga video eno leka obaka bwawo mu comment section ate era mukwano gwange osobole kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe erigwe atanaba kuba nti no subscribinga erigwe mukwano agoberera amawulire gaffe twagala okwebaza olw'okuba nti no waayo obudde bw'okosa n'eddatawo okuba nti olaba amawulire gano. Munnange lwabadde lunaku lwaggulo Sheebah Kalungi n'avaayo ng'agamba nti yabadde asasuddwa okuyimba ku kabaga akamu akatasobodde kuba nti nno ayogera era n'avaayo n'ategeeza nti munnange ne wabaawo omu ku bakulu mu gavumenti ababadde baagala okukozesa omukisa ogwo okuba nti nno bamukwatirira bw'atyo nno bwe yategeezeza. Wabula teyavuddeyo kunokola muntu nga omanyi nti no yabitadde ku Facebook. Abantu bangi bagenze bakola okunoonyereza kwabwe era ne bavaayo n'amannya agawerako. Waliwo abasoose okuba nti no boogera nti yandibanga yabadde Andrew Mwenda ate munnange abalala ne bagamba nti yandibanga yabadde Professor Gilbert Bukenya. Byawunzise nga abasinga tukkiriza nti Sheebah Kalungi yayimbye ku kabaga ka Gilbert Bukenya. Professor Gilbert Bukenya yabadde akuza emyaka 73 bwekityo no bwe kyabadde era nga ku mukolo guno Sheebah Kalungi yabaddeyo. Nga bw'okimanyi nti no Badblack ensonga zino azitegerera ddala bulungi yavuddeyo n'akola okunoonyereza kwe era n'akomawo n'atuwa amawulire ag'enkomeredde. Okusinziira ku Badblack yasoose n'anenya Sheebah Kalungi olw'okuba nti no yabikiridde omuntu ono eyabadde agezaako okuba nti no amukwatirira. Kakati no n'avaayo n'agamba nti naye Sheebah Kalungi bye yayogedde tebina ebikwataganira nabya Gilbert Bukenya oba information Gilbert Bukenya gye yamuwadde. Okusinziira ku Badblack mukwano yavuddeyo n'ategeeza nti nga bw'olaba screenshots ezo bweziti bwe ziri Badblack yazitadde ku Facebook page ye nga Gilbert Bukenya agamba nti nga Sheebah we yabinyumiza siwe byabadde. Mbu Gilbert Bukenya yasanze Sheebah Kalungi mu motoka ng'agalamidde n'amubuuza oba taayimbe n'amugamba nti agenda kujjaka yeetegeka amalokola ki okwambala. Kaakati no munnange n'agezaako okuba nti n'amukwata ku kisambi naye awo okumukwata ku kisambi yabadde amubuuza obanga ali fine naye ebyo ebyokugezaako okuba nti n'amukwatirira Gilbert Bukenya yavuddeyo n'ategeeza nti si bituufu nga wolabye screenshots ezo. Katusooke tubeere nga tukuwa akabaga ka Gilbert Bukenya, Professor Gilbert Bukenya Sheebah Kalungi kwe yayimbidde oba kwe yabadde ng'azze okuba nti no asanyusa abantu ababadde ku kabaga. Era munnange ku kabaga kano abambi Gilbert Bukenya we yayogeredde nti asinga kwagala nnyo omuyimbi Sheebah oba Sheebah Kalungi muyimbi we y'ensonga lwaki yamuyise. Katusooke tukuwa akabaga kano. Mubeeramu mikwano gyo ate mu nsi mubeeramu abeeyita mikwano gyo naye nga si mikwano gyo. Bw'obeera obulungi buli kaseera baba bakusekerera, bw'obeera obubi ne babulawo. Naye mu mbeera yange ennungi n'embeera yange embi mwenna mubadde mubeeramu. N'olwekyo mwebale nnyo nnyo nnyo. Emyaka gye mpezezza mingi n'ate nkyeyagala era banaatera wano music mujja kulaba bwenga zina abatanjagala bakuba obufaananyi nti Bukenya akola ki adigida naye ate nga nina okukola ki okudigida. wali wemulaba wali ng'ebibaati bino mubibuse bwe banzaala nze tebanzaalira mu ddwaliro. Maama wange Nabulo yanzaalira awo atajjukira maama wange ku lunaku luno. Mba musiru ki atajjukira maama wange? N'olwekyo mu abakyala abali wano bannaye nammwe
beebaza kuba muli baki bakyala. Bwe bityo nno bwe byabadde kaakati nno munnange katukuwe Sheebah Kalungi ng'ayogera ku nsonga zino. Wabula mu kavidiyo kano mukwano teyayogedde muntu, teyayogedde kabaga ke yabaddeko oba babadde bamusasudde, wabula nga okunoonyereza aba Facebook kwe bakoze bo bawunzise nti no Gilbert Bukenya ye yabadde emabega w'ensonga zino. I had a show. I was performing for somebody, one of those people you respect and call real role models that pretend on TV to look good and do good and all that bullshit, that act. And this old pervert was trying to be funny with me. In my car, they just opened my car with his security. They found me asleep in my car. I was about to go on stage, but I always wait for my managers to tell me so that I start dressing up. Fast forward, this motherfucker is trying to be inappropriate in front of my team members. No shame, no remorse, nothing. And you know what I fucking kept thinking about? I was so angry, I almost didn't perform. But then I respect my job. I thought about my job. And then after performing, I punished myself. I was thinking, why not just fucking return the money? Do I deserve the disrespect? No. Why do you look at women as objects? Don't you have daughters? Treat the women you meet on the way like you would want your daughters to be treated, please. Seriously. I was imagining if you could try that shit with me. What are you doing without people seeing you? Behind those doors, with all that pretense. I hate motherfucking perverted people. Men mostly. You have daughters and you act like you love your daughters. But when you're dealing with other people's daughters, you act like you don't give a fuck. Karma is a bitch, dear daddy. If it does not come back to bite you, it will come back to bite your babies. So please, stop with the whole idea of misusing power. Women are not objects. Women own their bodies. So if you want to sleep with a woman, please be nice and ask them. Okay? And if you can't, fuck off. Have some respect for women. If you hire me to sing, respect me. I didn't come for you to touch me. Weteweta muteo badde mulabi mulungi wekumire ku Newspark channel okuba ntino tukutuusako amawulire agakagwawo anagafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Teweerabira ku subscribinga eri gwe atanaba kuba ntino okikola.